Nga 31 Oktoba omwaka oguwedde abasuubuzi abakulira mu kibuga wakati ku bizimbe ebiriraanye omwala gw'e Nakivubo baakulwawo okulwerabira oluvannyuma lw'enkuba eyatonnya ku lunaku olwo amazzi ne ganjaalira mu maduuka gaabwe. Obuzibu baabuteeka ku Hamis Kigundu okuzimba ku mwala guno ogwali gutambuza amazzi gano. Kuba bifo ng'omwala ogwo tegunnazimbibwa enkuba ne bwe yatonnyanga amazzi tegajjanga eno mu bizimbe byaffe. Olw'ebintu ebyali byonoonese omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ategeeza ng'abasuubuzi bano bwe bagenda okuliyirirwa era eddimu lino n'alikwasa Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja. Ssaabaminisita yalagira bekikwatako naddala ekitongole ki KCCA n'ebibiina by'abasuubuzi okuwandiika abasuubuzi n'emmaali yaabwe gye baali bafiiriddwa. Kyokka wadde bino byonna byakolebwa n'okutuusa kati abasuubuzi tebaliyirirwanga. Kati olwaleero abasuubuzi bano bakedde kuva mu mbeera nga babanja ssente zaabwe. Nabanja tukuserwire ebbanga lyona twiziraanu kutabalira ssente zaitu sente ozina bakazikuwa ebiro bya kiro 13 guno omwezi gwa kana nabanja tukwenda ssente tetulina kyetulya looni zitubanja emali yaffe yaggwawo nga ate yali ya looni naye mazima omukazi ne batuwa ssente nabanja n'asirya. Bano ababadde batasalikako musale balumiriza Ssaabaminisita n'abakulembeze baabwe okwagala okwekobaana balye ssente zaabwe. Tulowooza baazi bawa ne batazituwa abakulembeze baffe kyonna kye twetaaga. We need our money only. Atuwe kuba n'obujulizi bajja mu bizimbe nga batusaba tulageko engoye ze mwatobya ne tuzijjayo ne tukola ki n'endala zikyali ewaka. Bagamba nti bakooye okubasuubizanga ate ne batatuukiriza kubanga ne weetwogerera tebalina nsimbi ze bagenda kusasuza balandiroodi. Bannannyini bizimbe baatugoba batwongeza ssente batwongeza renti goodwill baagala batwongeze ate nga tetwafiirwa tetulina ssente era tuli ku street amaduuka twagaddukamu. Kyokka bano mu kifo ky'okulumba ofiisi ya Ssaabaminisita bano basazeewo balumbe ekitebe kya poliisi e Naggulu nga bagamba nti babadde bategese okwekalakaasa kwabwe kyokka poliisi n'ekulinnyamu eggere. Oweekitiibwa IGP bwe yawulidde nga abasuubuzi bataddewo okwekalakaasa ne yayisa abasuubuzi bano n'agamba okusinga okuteekawo embeera eno ey'okkumba bagende ku Prime Minister's Office ate nga Prime Minister taliiyo nze mujje ng'omukulembeze ngenda kubanga ejinga. Kyokka bano obwedda beegugunga ng'eno ateekerateekera ofiisi ya Ssaabaminisita Alex Kakooza annyonnyola lwaki abasuubuzi bano tebannaba kuweebwa ssente zaabwe. Agamba nti ssente obuwumbi 20 ze zaasuubizibwa abasuubuzi bano era zaasindikibwa dda wabula bakyalemereddwa okumanya ani omutuufu alina okufuna ssente zino oluvannyuma lw'enkalala z'amannya ez'enjawulo ezaweebwayo. Tufunye lisiti nga 3 waliwo lisiti yava mu KCCA nga ekitongole ekitwala jurisdiction abantu bano abasuubuzi mwe babeera Kampala. Endala twafuna eya Internal Security Organization ate ne tufuna n'ey'abasuubuzi Federation of Uganda Traders Association. Kati lisiti zino nga zaawukanamu mu numbers. Gavumenti kati tutovunaanyizibwa okuharmonizinga okulaba nti lisiti zino tuzikwasaganya zonna tufunemu lisiti emu gye tujja okukozesa okusasula abasuubuzi. Kyokka asabye abasuubuzi okuba abakkakkamu ng'ensonga eno bw'ekolebwako. Twagala okukubiriza abasuubuzi baffe abaafiirwa bamanye nti ensonga eno gavumenti egikutte n'amaanyi nti egenda kugiggusa. Minisita omubeezi ow'ebiggwa bitalaze Lilian Abba alambuludde ku nteekateeka za gavumenti ezigenda okuteekebwa mu nkola okulaba nga bamalawo amataba mu Kampala embeera ng'eyaliwo obutaddamu kulabibwako. We strongly discourage people who have shops from allowing people to use the basement to operate. That is something that government cannot accept. Because if we continue allowing traders use the basement, these basements were basically meant for parking and other things, not for people to go and operate. Oluvannyuma lw'okusunsula amannya gano ekinaaba kiddako kwe kumanya omuwendo omutuufu buli musuubuzi eyakosebwa gw'alina okufuna olwo balyoke baliyirirwe.
Winnie Tesanakayinja, Agafeyo, Cospark TV.